baby girl, have a seat. Yes, bedango tudengo kalide anti mkwano part to your embaga ya Chosen Becky wetyo njilese wanu wona. I am Babinels and I am all about marriage, faith and motherhood. Nabagambye mbwe chikwalagana ku bufumbo waneno ku social media, chikwalagana ku marriage, faith ne motherhood ku social media mba chijayo nembera nga chibaletera netubera nga tukubaganya ebirowozo nga tuyiga era nga munnawe tukola ki wetunyumirwa ekiba kitambudde awo wonna. Kakati no mkwano Chosen Becky nabadde nabamulaze dda mu part 1 era obanga tunabakola part 1 genda bugenzi wansawo ogenda kuba nga ogiraba emikolo gyonna eja buli kala eja Desire eja Baby Gloria ogwa Miss Uganda jonna kwegiri wano ku Babinels YouTube channel. Bera bubezi ngo subscribing ku my YouTube channel if you've not yet, kan notification bell katekeko tebuli kasera wentekayo video ogenda kubera gwe asoka gwe omu kwa babagenda okusoka okujifuna era ne video eno bera ngo jwaka like ebere mnange ngetambula era bwetyo nga yeyongerayo okutuka wona weina okubera ngetuka nkwanyiriza nnyo bera ngo having a seat because waneno mukwano ku bufumbo kwetutava. Yes, kanono Chosen Becky mukwano bomba lino kubira ngamba letera ekipapula nga kiwanise ngabalaga mbono officially ye Mrs. Ssekajja waliwo nikankobadde erinnya lyali lyakyukadda ku social media waneno nga ku engagement yakyusiza bibenya netekawo Mrs. Ssekajja yali tandaba kulifuna kati olwaleero it is official she is Mrs. Ssekajja kubanga munange ebiragiro byonna abituukiriza okwanjula twakulabye kakati mukwano no papula wuyo azisigninze okubera nga munange ye Mrs. Ssekajja fully kansoke mbalage kumana molanga yeyagala tubere nga tuyongerayo ddala mu mukolo guno gwebera nga okkalira omukolo gwonna weguli wano olwaleero. Guys, it's my day already. I'm going to get married. These things I dreamt of. I'm already on the way. My husband, Mr. Ssekajja Professor, I want you to be ready. Calm down, I'm coming. I know you must be wondering how I'm looking. I look good already. Don't worry. So the gown is too big. It cannot even fit in the seat I'm sitting in. Oh my God. Maria. Yoyo no omugole waffe ow'olunaku officially Mrs. Ssekajja kakati no mukwano katugendeko mu reception nayo tulabe ekiriyo naye nga kyembagamba mwana muwala akyekoze wababanga kino kye bayita okwekuba embaga anti abasinga wano chibagamba the word on the street is omwana yekubye embaga wabanga agyekubye nno wambi abana akasente kubanga kigenda okuba ku reception kangenda tandikira ddala from the decoration mbalage details ezibadde ku reception mbalage omukolo azatya mbalage bayambadde batya nze nkugambye bugambi beera nga you sticking around wano ku Babinels YouTube channel where we are all about marriage, faith and motherhood. It is my wedding day. I'm shaking right now, but I'm happy. At the same time, Matron, come. She is my lovely Matron. akanzijukirawo ono yaliwo bulungi nnyo kakati wulira jjajja nga afa nga amulekera akamuli agambe ebigambo bino I'm resting but the new queen of the world and of Uganda is Chosen Becky. Mrs. Ssekajja in a Singolese and winter of Hennessy in the UK. No, olosirudaaki. Olisirudaaki.
wano ku bufumbo kwe tutava era kyobola ba Chosen Becky tubadde tulina okubeera nga tumubaleetera bulambalamba. Yoyo n'omugole waffe bwaki bwalabise mu gown ye n'omwami we agenze n'ayambala essuuti ya white okumakinga n'ateekamu bling bling oba ezo danglers ebimasamasa byebimu nga ebirimu mu gown y'omugole. Naye kati tugenzeko ku decoration banange. Decoration looks so beautiful. Omwana ataddemu ssente mu mukolo era waba yeekubye embaga bambi agyekubye akoze embaga y'ebyafaayo kubanga decoration ate nabagamba decoration w'ennaku zino oba tolina bukadde bwo 2 bukadde bwo 18 mukwano decoration omulungi oba tojja kumufuna. So n'olwekyo ye Chosen Becky achuzenze black and white deco nabagamba black and white deco eli very elegant wona woba omukoledde aba anyuma alaga nti ali very expensive. Decoration are looking very good era nsobola bagamba Chosen Becky akoze beach wedding. Babagatidde mu kooti n'amala n'avaayo ne bagenda ku beach okubeera munenga kulaki nganyiriza abagenyi be era reception ye gyebadde. Kakati nno ekikola mawulire all around nti mwana muwala ajjidde ku lyato. Yes, ajjidde ku boat bwe batyo we balabise n'omwami we nga balandinga ku reception yaabwe awo wonna. Mukwano mujjukira embaga zedda nedda ekyo kantireke naye nga ye waakyo bebasazeewo okulandinga waliwo abalandingira mu nnyonyi mu helicopter waliwo abalandingidde kati ku mazzi baabano abamu bajjira ku horse abala bajjira ku ki naye bo bano basazeewo ne babeera munene nga bakoze ki nga bayita ku mazzi bwe batyo. Olwo nno abantu mu background ne babeera nga baleekaana sekajjaju kwegambye kiri wali kyo kikabuka naye nga abagenyi baabo nabo bazze era babagambye abagenyi baabwe bajjudde mu theme color era abagenyi bonna bali mu black era ne bamaama bagomesi bayambadde black okujjako of course abamu munnanga batasobodde naye nga kaadi yebadde eraga nti mulina kujjira mu black. Come dressed in black. So mnange omugole waffe bwatyo bwalabise ku reception era bwatyo bwatuseewo bwatyo bwayingiddewo mu style. Essanyu lingi akaweta omukono awanika era nga yabasuubiza nga nabasuubiza nti yo omukono agenda kubaguliza mu banka era ne kati guli mu banga tayagala kumanya. Bwe batyo munnange we balandinze naye nkujjukiza nti no video biranga ogiwaka like mukwano esobola okubeera nga etambula. Leave a comment down below, subscribe if you have not yet. Tubeere munenga tukoza ki tutambuza omukolo fenna paka wetugusa. Eno no part 2 of this wedding. Part 1 jeeriyeyo ne part 3 egenda kuba ejja. Tulabe reception achanginze cake erabise etya abantu balidde ki bayimbi ki abazze bonna bagenda kubeera waneno ku Babinals YouTube channel. Stay tuned, do not touch your dial. Abaana bange balungi nabasabira kubanga nkyali muto so balina okuba balungi ate n'ekirala ffe obwana obumu obwali busembayo ku bwa mama waffe. There are 4. Yali tasuubira nti ate ku busembayo musobola obuvaamu ak'omukisa. Kati sigayo abaana bwemba mwami Sekajja kuba kati nina bana ngenda kubisamu emirundi 2 omwami wange ngenda muwa 8 be baana bameka 12 naye era wabeerawo chance nga nkyali muto era nja kwongerayo. Obufumbo bwakutusizaawo okuba nti oyagala omwami muzalira abaana abo bonna. Obufumbo bwakutusizaawo bonafuna ojja nakunyiira gweka. Les obstacles qui semblent insurmontables deviennent des opportunités de croissance. Les rêves les plus... Oh my
goodness, I can't believe this. Hello, chosen baby. No, to was up. Very good. Omwami Sekajja kale ngabo balaba bebalaba Jerere chosen to president cry tokaba chosen yes era kabombo samba make you go to your world. God bless you. God bless you. Twagala balongo sicho. Kale DJ kirazeyo mukole wange wali omusana munja tuleko ye fresh refreshing. Thank you so much. Ronnie Mark Ronnie ali manager ze kwagala nyo ze daki nakumanyira nyo ku Ronnie Mark. Yeah, I know. God bless you.